po jako akawuwo fena tubenga tukuma obuki obuntu bulamu. Omumyuka wa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Kibate Kirigwajjo asabye bannabyabufuzi okulekera bannayuganda eddembe lyabwe basobole okulyeyagaliramu. Abantu abali wano mwenna kibagamba kino ensi ekyuka nammwe ensi eno gye mulaba mwe mugikyusa abakalukalu babateekamu muteesi bigambo byabwe mubakyusizeeko oba si kyo babatiisatiisa butiisatiisa mu ngeri eyo mubate bakyuse nga bwe musirise. Ntegereka byenjogera. Ono okwogera binaasinzidde ku kyalo Senda mu ggombolola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga bw'abadde omugenyi omukulu ku dduwa ey'okusabira omugenzi Awusi Kibowa eyali taata wa Hajjati Farida Kibowa Nantebe w'abakyala mu ggwanga. Nyongera nabo okubebaza bennyini nti mwebala okukuuma obumu obwammwe obwawamu musobola okubaamu obutonotono naye ekifaananyi kye tulina wabweru era kye tulabirako tulaba nti famire Hajji Awusi Kibowa ekyatambulira wamu era tusaba Allah agikuume ebeerenga nnungi inshallah taala. Kuno kwegatiddwako n'akulira ettwale ly'Ekangulumira Nazigo Sheikh Awusi Nkugwa n'omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Ffeffeka Kasserubogo ng'ono mu kwogera kwabwe basabye abantu okutambulira ku nnono za Buganda. Dera bongo nga Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba ekigambo kifaanaganako bwe kityo mmwe abantu ba Buganda twagalane. Wano mu Uganda mu Buganda Ssaabasajja Kabaka bwe tuba tubanja ebintu bya Buganda tetubanja bintu bya Baganda tubanja bintu bya Buganda kubanga ffenna tubeera awantu awa oba oli Mudaama oba oli Muteeso oba oli Mulugwala. Kuno okwegatta kwa bano nga bo beegasse mu kika nga bavudde mu nnyabwe bannyabwe ab'enjawulo naffe twegatte ng'amawanga ga njawulo kubanga tubanga bavudde bamaama ab'enjawulo. Munnabyabufuzi okuva mu kisinde kya People Power Badru Mukiibi asiimye Supreme Mufti era n'asaba bannakayunga okwegatta. Bye tuteekeddwa omuntu wabanga yafa tetulina kirala kye tusobola mukolera okuleka okumusabira tulina muweereza dduwa ate edduwa zino zituyamba okwegatta ngaffe Abayisiraamu n'abantu ba bulijjo kuba sigwa Abasiraamu ffeka bituyamba okuba nga twegatta mu kwegatta tusobola okufuna message si message ya byabufuzi yokka n'ey'enkulaakulana ate oba oli awo ne tuyisaamu n'obubaka mu ngeri y'okwekulaakulanya. Nantebe w'abakyala mu ggwanga Hajjati Farida Kibowa asabye abaana b'enju y'omugenzi Kibowa okwagalana. Mu mbeera eno Sheikh Kibate alaze obwennyamivu eri bannaddiini abavumaganya enzikiriza y'Obuyisiraamu. Ebiragiro bya Allah tebukkirizangako muntu musajja kuwasa musajja munne si Busiraamu bwokka n'embeera ezaffe ez'omuntu ne bwe zibeera za binyonyi wadde ez'ebisolo teriyo kiwasa kisolo kinnawakyo nga kisajja nolwekyo omuntu yenna abeera yakikola aba yakola nsobi. Kirumizibwa nekigambibwa nti oyo imaamu naye bw'ojja ne weetegereza nti omuntu yakola ekigambo ekyo si imaamu wabula muntu asaazisa abantu oba omukalukalu ayeteeka mu nsonga z'obukalukalu wabula ng'ekikola kyennyini kikyamu. Mukiibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tugamba nti si nsonga kyabadde kituufu oba si kituufu ayimirizibwe ku buvunaanyizibwa obanga ddala kituufu abadde wa buvunaanyizibwa ayimirizibwe ku buvunaanyizibwa bateekewo omulala insha allahu taala tutambule nakyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi